Alipoota eziwerako okuva mu bitongole ebirwanirira eddembe ly'abakyala zize ziraga ng'ebitundu bya Busoga bwe bisinga okubaamu obutabanguko mu maka. Olw'embeera eno abakyala bangi basalawo okwesamba ebintu ebyandibatutte mu maaso gamba ng'okwenyigira mu bukulembeze. Ogezaako okunogera ekizibu kino eddagala bannakyewa ab'enjawulo, poliisi ko n'abakungu okuva mu kakiiko k'ebyokulonda batandise okusomesa abakyala mu bitundu bya Busoga butale basobola okwenyigira mu bukulembeze n'okulabirira amaka gaabwe obutabamu butabanguko. Era theme gye tulina olunaku lwaleero eriko backward forward moving women in a civic space. How do they engage? Kyova olaba olwaleero tulina omuntu agenda okuva mu electoral commission ng'ababuulira gender consideration chize balina, how can they work with them so that akaluba kayitamu bulungi. Sharon Ntono omu ku beetabye mu musomo guno asose kulopera bannakyewa bano nti ng'oggyeko obutabanguko mu maka abaagala okwenyigira mu bukulembeze basanga obuzibu n'abasajja abaagala okubaka basanya olw'akalulu. Batweta oba tuba nabo nga tulowooza nti balijja tuyamba mu ngeri ya bya bukulembeze aye nga balina ebigendererwa byabwe enyuma weibwe. Agamba nti ne bakyala bannaabwe abali mu bifo ebya waggulu babalemesa okwesimbawo nti buli ajjayo omutwe baba balowooza nti atunuulidde kifo kyabwe. Then abakyala abali mu bukulembeze ababulwiremu batubonerera langa effect okuba ekizibu gye bali inda tubalowooza nti anytime tubatoola mu bifo byaibwe. Mu lukiiko luno ne poliisi ekiikiriddwa neetegeeza nga bwe zeefuna alipoota ez'enjawulo okuva mu bakyala ng'abasajja bwe babalemesa okuyiga obulungi nga babasoomooza olw'engeri gye baakulamu. Women candidates are more likely to experience trolling, cyberbullying, body shaming compared to their male counterparts. Ng'oggyeko ebyobukulembeze abakyala bano boolesezza obutali bumativu bwabwe eri abasajja ababayonka amabeere kyokka nga n'abaana baba batunuulidde bo. Ng'abaami abo obwire bwe butuuka ayenda asooka ayonke omwana owe mwene gwe yeezaalira ni bw'aba taalikulira. Omwami oyo alemera ku mabeere yayenda asooka ayonka iguta afunemu memala omwana ayonke. Twayagaana abaana abakozimbu aye nga bw'obuuza omukazi lwaki omwana mukozimbu ng'akaati omusaadde ayonka ku mwana amabeere ge ate nga n'emmere ey'okuwa omwana okulya ezirawo. Ate ye Kamuli omumyuka wa Ssaabaminisita asooka Right Honorable Rebecca Kadaga bw'abadde ajaguza olunaku lw'abakyala alaze obwennyamivu eri abawala abatanneetuuka abafuna embuto nga bakyali bato. 40% abaana abajja okuzaala ti bakazi aye baana abantu tekigwire wange. Kyokka obuzibu abutadde ku bazadde naddala abakyala abatakyafaayo eri baana baabwe bw'atyo n'abasaba okuba bamaama abalungi okwewala ebizibu nga bino. Abazadde mwine obuvunaanyizibwa eri abaana baibwe baneebagire alisa omwana akawutinga eti kusomera enjula essaawa 9. N'abakyala wa disitulikiti ey'e Kamuli era nga ye mwogezi w'abakyala mu lukiiko lw'eggwanga Masitula Namatovu akubiriza abakyala okukola ennyo okwewala okulinda abasajja okubawa buli kimu. Baveeyo basobole okubaako ne kye beekolera kuba already gavumenti yaife etwempowerinze etutayire ku mwando aye ate ife tutwefeebya nga tukola ki tuyira inuma. Olweti Kasuubuzza Rina okuva mu kitongole ki International Development Agency IDI nga kino kirwanirira ddembe ly'abakyala n'abaana ategeezezza ng'abakyala bwe bafuusa batemu ensangi zino naddala e Kamuli bwe batuuse n'okusalako babba baabwe obusajja. Era nga Kamuli tuli bakyakuboneraku nti abakyala leero balina embeera ey'okuba nti batulugunya abaami nga baba baagako ebitundu byebyo ebyekyama n'emize egindi egy'okukuba abaami batuuka n'okubagoba mu maka.